mu claim kati tugenze mu claim somera lubereberye sura ya 15 lubereberye sura ya 15 tugenze mu claim bano betubadde kubalina ne bafiirwa walina omulimo gwafa mu covid bakutwalira mu manyanga downsizing termination yajjo okuva ewatali walina favor maaso g'abakamaabo abamu ba minisita balamba batuuliriza walina favor maaso g'omukulembeze neggwaawo abantu ne batwala akalimi k'omusota ka convincinga Eve n'amenya etteeka lya Katonda. Akalimi k'omusota kasobola okusimba ekintu ne kiwulikika ng'ekituufu naye eventually amazima gazuuka. Kati twagala tukabirire Katonda. Oli mubaka wa parliament, oli minister, oli chairman wa RC5, oli RCC, oli RDC, oli ani, oli mukyala makane omwami takyakulaba bo bamugamba dde ebigambo ate ekibinte abantu bagambyeko ebigambo okubulamu bwaffe tibatubulira bye babagamba n'ababi bagamba babisirikira tere butwange ebigambo bino ebina biwandiike nawulira nti abantu bagamba waliwo abayogera waliwo eyaŋŋamba nawulira nti abantu bayogera waliwo abagamba waliwo eyaŋŋamba ebyo ebigambo bya bulabe ate munnaye abagamba abajja ne bagamba bidemu obiwandiise waliwo atabitegedde nawulira nti abantu bagamba waliwo abayogera waliwo eyaŋŋambye nyamba obize mu luzungu I heard kyekisooka people are saying there are people saying bifanaganyemu and someone told me someone said ebyo ebisatu bwoba bina bwoba bina mutwego okyawagana n'omuntu ku bwereere kati abazungu bano balina obugwagwa bungi naye kimu ku bintu bye batalina ate mu kalica yaabwe ebyo ebigambo ebina tibibakolera they don't believe in hearsay oyo yenna hearsay they don't believe in that. Kampuni eno singa MD muzungu party najja nayogera ku kisaache or MD ateekwa buteekwa kufuna akadde akayita party n'ekisaache nga tebategedde ne batula mu office n'asooka agamba party nti wagamba booti ne booti ne booti ne booti ku kisaache yuno bituufu si bituufu mu maaso g'omuzungu tunaba ogamba nti saabyogera kuba tabifumba oba wabyogera era asooka kubuuza gwe confirming ebigambo byo. Am I right? Olyoka otuna ekisaache gwe wafumbako ebigambo atuddaawo ettaka teriikumire nti kati olwo gwogenda okufiirwa omulimu bw'oba togufiiriddwa nga mwembi abeetaaga ebigambo abigobye. Kati tutegeeza abatuuliriza bonna ng'oyagala obulamu bukunyumire amaka go gakunyumire emirimu gikunyumire mikwano gyo mwenjoyinga okubeera ab'emikwano gobeera ddala abantu abo gy'olinduleete bannange ndulina oba naakulaba lunjokya ebyo ebigambo bye bityo tebizimba nnyumba tebizimba maka tebizimba mirimu. So bakwogerako jangu ku Lwokutaano luno Katonda yamanyi bw'anaasinkana president gye bakwonoona yamanyi bw'anaasinkana managing director gye bakwonoona
yamanyi bwana sinkano omugagga wo supplier gye bakwonoona yamanyi bannayuganda ekizibu kye balina amagezi ag'okukola obubi omuntu mu kifo ky'okunoonya amagezi naye abeere omu kwabo omugagga basupplyinga ayagala kukwonoona wa mugagga kyokka nga nebyokola tabisobola ne bw'aba abisobola mwenna mukole kati toli mukussa nange siri mukussa ono atadde abantu ku mugiyita mutyeno gundi yammwe ko bali mukundabira kati ku TikTok tali mukussa asa abali mu staff ono tebali mukussa nga bolaba nti ennyindo zino Katonda aziketaliyingira ebintu byonna tusobola obigabana mu mutima omulungi. We cannot breathe oxygen without fighting. Tewali nkokola ze tuli mu kwekuba osembereyo nsobola okussa oba akayinda akatono assa n'ow'ennyinda enene tasobola kusika muka gwaffe n'agumalawo era asikako gugwe by the way ennyinda enene nzeegomba kuba omuntu anyiza omulundi ogwo senyiga n'agenda naye tutoba ne senyiga wano kayinda okatono senyiga avaayo mpola buli kimu Katonda akikola olw'obulungi so weetaaga olukuŋŋaana luno Katonda alina ensonga lwaki olukuŋŋaana independence night eze ku Canaan land. You need your independence. Olabe nga mukama wo oba omuntu manena ye okuva batali bwe tunaava mu ssaala waliwo abantu bangi be bagenda okukubira amasimu babagambe jangu twogere omanyi nti nali nakuwanduukulula omanyi nti nali nakukyawa omanyi nti nali nakuvaako tetunafuna boldness eyogera nti kisaaki eyaŋŋamba bwati ne bwati naye Katonda bw'abiyingiramu Katonda bw'abiyingiramu asumula omutima gw'oli gye baakwonoona n'akuyita n'agamba nali nakukyayira bwere but mpuliranga amazima gateeka okuba nga malala tutegeregana bulungi so luno olukuŋŋaana buli muntu alwetaaga luno olukuŋŋaana buli muntu alwetaaga era ekirukozesa essaawa 24 nti obwekiro weesalira amagezi jangu mu bitiibwa byo tetugenda kwaniriza mu ngeri eyanjawulo omugenyi omukulu ali omu yekitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu tukkiririza mu Trinity tukkiririza mu baperesona abasatu kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu 3 in 1 tetulina bakatonda basatu ekyo tuzze tukinnyonnyola tinga boolaba eggi nti liba limu neliriko ekikuta liriko ekinyama ekyo ekyeru mulimu n'enjuba tosobolaga nti mufunye amagi 3 ekyo Katonda kitukolera tusobole okutegeeza abantu kye tugamba nti tulina Katonda kitaffe Katonda omwana n'omwoyo omutukuvu naawe kennyini bw'otyo bw'oli kubanga yakutonda mu kifaananyi kye olina olususu olwo lwe tulaba olina omutima kyebaga nti wabula gundi amulaze omutima sibaga nti amulaze feesi naye olina n'omwoyo so oyo owaawamu akolebwa abaperesona abasatu 3 persons abaperesona si kigambo kya mystery nnyo persons the person of the Father, the person of the Son, and the person of the Holy Spirit. Ye mugenyi omukulu oyo talemererwa yoyo Yobu gwe yagamba nti ze mmanyi wadde ntoba n'edduniya naye gwe oli muyinza w'ebintu byonna era twali kigambo kye wateesa ekiziizika oyo yagenda okubeera mu masekati gaffe yatukuŋŋaanyiza abaana bonna basaasanye mu ggwanga lyonna bali mu kuyita bantu bajje ku Canaan land si kusisinkana Bujingo abaweereza bonna abagenda okujja Apostle Wire tumwine agenda kuva Mbalala Victor Francis mutaawe omusumba wa PGT ejjinja agenda kuva Jjinja naye buli omu ali mu kunoonya Katonda ajje nga Katonda yamutumye musumba Binsera Kataama musumba Kayizi abasumba bonna abayimbi be twayogedde nabo
bonna bali mu kunoonya Katonda tewali agenda kujja kukuzanyisa transport wotagenda kusala tukuŋŋaane kubanga Katonda atuyise abeeko byakola mu bulamu bwaffe atuzzeewo reclaim jangu reclaiming effeva yo jangu reclaiming obulamu aga ndikuddiza obulamu ndikomezaawo obulamu sirimu bamukeberedde emyaka emeka kansa bamukeberedde emyaka emeka kiki kyolina ekyakyankalanya omusaayi amagumba mubiri hormones zo zaagana okuterera jangu yazitonda olubereberye omugambe buli lwentuuka mu ddwaliro banga manyina hormonal imbalance njagala kutereera Katonda si wansonyi mugambe ngenda mu nsonga emirundi 15 mu mwezi gumu ekyo si bwe kyatondebwa kyenjagalira essaala y'abalokole era mpita abalokole n'abatali balokole nti eno si mpandiike eno eva ku mutima ewandiikiddwa ku mutima gwo jangu ofukumula omutima gwo mu maaso ga Katonda omukazi yajja mu kusaba kato ngenze mu claim lubereberye muveeko twamuvudde kutunamudde omukazi yajja mu kusaba mu Samwiri ekisooka essuula emu bamuyita Penina bamuyita Kaana Kaana 1 Samuel chapter 1 1 Samuel chapter 1 omukazi ono yanyumira nnyo omukazi ono yanyumira nnyo kubanga bbawe yatuuka omufera kuyise kufera mukama nsaasi nkyempisa okufera yamugamba musikusingira abaana 10 nze sawula bba wange n'abaana Samwiri ekisooka essuula emu tutandikire ku lunyiriri lwa 10 lwa 8 awo Erukaana musajja we n'amugamba nti Kaana okaabira ki kiki ekikulobera okulya tasiibye ono ali mu kisiibo kiki ekikulobera okulya n'omutima gwo kiki ekigweraliikiriza nze sisinga abaana 10 gy'oli obulungi lusome gwe mukazi olabika n'olutegeera omukazi bw'aba ayagala kuzaala toyinza mugaa nti osinga ne New York obulungi tayagala New York abamuyitako eri bamujerega bagamba olya mmere ya musajja yabwereere ojjuza toilet abantu balina ebigambo bingi Samwiri ekisooka essuula esooka olunyiriri lwa 8 ono ali mu claim tafirwanga mwana naye ali mu maka mulimu mujja we bamuyita Penina azaalanga akamyu buli mwaka azaala awo Erukaana musajja we n'amugamba nti Kaana okaabira ki kiki ekikulobera okulya n'omutima gwo kiki ekigweraliikiriza nze sisinga baana 10 gy'oli obulungi ati awo omanyira nti essaala eno eya independence wegirimu wekka togirimu ne bano kubanga kati ono Erukaana talaba kimusabye olwedde yayina abaana mu mukazi omulala kati gwe tokyali oli mu kisiibo mutima gweraliikiridde agenda okuzuukuka ekiro oli mu kusaba ku soloti agenda unaafaaki zisisinga abaana 10 omanyira nti essaala gw'olina ogisaba muli omu naye ekintu tekibanyiga kyenkanyi gwe gye wava gye bakuzaala bakubanja abaana ne gye wafumirwa bakubanja abaana n'abataasonda ku mbaga bakubanja abaana n'abatakumanyi n'obeera okugamba wena ne weeraliikirira mwana bwana hane sikusingira abaana 10 awo Kaana we yategeerera nti kyalimu mwami Erukaana takirimu tekimukwatanako waliwo ekintu ng'oteekwa kikaabirira Katonda bw'omu wadde kiyamba nsi yonna
soma owulire omwana ono gwayagala azali naye abeere n'omwana ow'ekyenda kye owulire emigaso gy'omwana ono tugenda kusoma okuva ku lw'omunaana olwo tugende paka ku lw'20 olw'omunaana nduddemu Samwiri ekisooka essuula emu okuva ku lw'omunaana olunyiriro lw'omunaana okutuuka ku lw'2 awo Erukaana musajja we n'amugamba nti Kaana okaabira ki kiki ekikulobera okulya n'omutima gwo kiki ekigweraliikiriza nze sisinga baana 10 gy'oli obulungi olw'omwenda awo Kaana n'agolokoka nga bamaze okulya mu ssiiro era nga bamaze okunywa awo Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awaali omufuubeeto ogw'omu yeekaalu ya Mukama olw'10 n'omwoyo gwe gwali nga gumuluma n'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga olw'11 ne yeeyama obweyamo n'ayogera nti ayi Mukama ow'eggye bw'oliba ng'ontunuulidde ennaku omuzaana wo zaalabye n'onzijukira n'oteerabira muzaana wo naye n'owa omuzaana wo omwana ow'obulenzi awo ndimuwa Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwe so n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe olw'12 awo olwatuuka bwe yeeyongera okusaba mu maaso ga Mukama Eri ne yekkaanya akamwa ke olw'13 era Kaana yayogera mu mwoyo gwe emimwa gye gyatoobera negitandika okutoobera naye eddoboozi lye kati va mu baana aboogera ennimi nga bazipanga omuntu alina ennaku ng'ate ayagala Katonda tamanya na bwe yatandise kwogera nnimi emimwa gye gyatandika okwogera essaala kabona gyatategeera katuulire kabona bw'anaabivunula ebyo byatategeera kansooke nziremu olw'13 era Kaana yayogera mu mwoyo gwe emimwa gye gyatoobera naye eddoboozi lye teryawulikika Eri kyeyava alowooza nti atamidde olw'14 senior pastor nga bwe beeyita yalowooza bwana mukulu w'ekigo Musenyoli Archbishop omuntu ali mu kusaba yagane omukazi ono akeera omwenge kale yalaba atamidde eyo gye bayita essaala alowoozeza nti atamidde nazzaako ki olw'14 Eri n'amugamba nti olituusaawa okutamiiranga ddala ye yagumuguzizza wajjeeko omwenge gwo olw'15 Kaana n'addamu n'ayogera nti nedda Mukama wange nze ndi mukazi alina omwoyo ogunakuwadde sinywedde mwenge newankubadde ekitamiiza naye nfukumudde omutima gwange nfuse ebiri mu mmeeme yange mu maaso ga Mukama oyo ye muntu yagenza okusaba oyo tali mu kusaaga oyo musaala tabeera ku ssimu oyo musaala tawuliriza lugambo omanyi tugenda mu kyaki oba tugenda mu nkuŋŋaana omuntu nabeera nga akubirira ku kibegabega n'akuddiza ddala mu lugambo ekyo pasita kyayogedde bannange pasito alinga eyabadde ewange n'akuzza mu mboozi wazze kusaba afukumudde omutima gwe paka nga ne senior pastor oba musenyoli oba kibishop oba ani alowooza bwana mukulu alowooza nti omukazi ono mutamiivu ate yakitegeera nti essaala eno ayina ogisaba intensely why omwami yamulaze dda nti ye yeeraba nga ye mwami ate nga ye alimu n'abaana nga 10 n'amanya nti ono tajja kunyambako ku ssaala abaana ne bababeerawo nga bakwagala nnyo nga nabo baagala nnyo bwe baba tebaava ku kyenda kyo tekabula olina okuzaala omwana owuwo oluusi oba n'abakuduulira zaala otume lwaki tazaala ababe kaakati ennaku y'okuzaala buli muntu alina ennaku ye
naye kitugwanidde okusaba independence naawe obere n'omwana wo ow'obwebange asabye kabona amuyise mutamiivu kiki ekiddako awo olw15 kaana n'addamu n'ayogera nti nedda mukama wange nze ndi mukazi alina omwoyo ogunakuwadde amiina alina omwoyo ogunakuwadde tagenda mu ssabo tagenda mu bbaala alina omwoyo ogunakuwadde jangu mu independence night katonda akuwa independence ennaku eve ku mwoyo gwo lwakutaano luno okeera ku makyanga gwomanya ekikeezezza bannange essala ngaazikedde woogendera mbadde ngamba wonna woosabira ebikuluma si bye binnuma waliwo n'ababuuza era essaawa zonna 24 musaba anti yeebuuza essaala y'essaawa 24 anaagijjawa naye nga tamanyi nti obwavu bwo bumwino emyaka gye gyonna egy'obulamu essaawa 24 zikwambulako ekintu ekyandikulumye for the rest of your life. Soma saba nti nze ndi wasaba soma sinywedde mwenge newankubadde ekitamiiza naye nfuse ebiri mu mmeeme yange mu maaso ga Mukama. Ebiri mu mmeeme yange mu maaso ga Mukama. Kyangu ofuke ebiri mu mmeeme yo mu maaso ga Mukama. Olwokutaano luno mu independence night ku Canaan land ye yamanyi bw'anaabiyoolawo ate akuwa bye weetaaga. Olw16 toyita muzaana wo muwala wa Beriyali kubanga tompita muwala wa batamiivu siri mutamiivu mu kwemulugunya kwange okusukkiridde ne mu kunyiiga kwange mwennyimye okwogera okutuusa kaakano. Olw17 awo Eri n'addamu n'ayogera nti genda mirembe era Katonda wa Isirayiri akuwa ebyo by'omusabye. Kabona bamugolodde bugoloza ategedde butegeze nti gwaliko si mutamiivu era si muwala wa Beriyali si taliiko muzimu gwa mwenge oba gwanjaga oba ekintu kyonna ekitamiiza ne waliwo kyaclaiminga Mukama amabeere nze ge wampa Mukama olubuto lwange Mukama kati ate yakitegedde wadde omwana balina muzaala n'omwami naye omwami tali that touched and concerned. Soma Olw18 n'ayogera nti omuzaana wo alaba ekisa mu maaso go. Awo omukazi ne yeddirayo n'alya amaaso ge ne gatokooterera lwakubiri. Ne gatatokooterera lwakubiri. Olw19 awo ne bagolokoka enkya mu makya ne basinza mu maaso ga Mukama ne baddayo eka ne batuuka mu nnyumba yaabwe mu Laama. Erukaana n'amanya Kaana mukazi we Mukama n'amujjukira. Olw20 awo olwatuuka ebiro bwe byatuuka Kaana n'aba olubuto n'azaala omwana wa bulenzi n'amutuuma erinnya lye Samwiri nti kubanga namusaba eri Mukama. Very good. Waliwo abantu abagenda okufuna ebintu nga babiclaimings nga biriko n'akapande nti kino nakisaba eri Mukama kino ekikomera nakisaba eri Mukama guno omulimu nagusaba eri Mukama. Erinnya Samwiri oludde kyeritegeeza namusaba eri Mukama. Era omukazi ono yeebala okulemerako kubanga yazaala nabbi. Yazaala nabbi Samwiri. Nabbi Samwiri atamutegeera ye yafukako basawula amafuta. Mu Samwiri ekisookeso lya 16 yafukako Dawudi amafuta. Nabbi Samwiri is one of the major prophets. Naye okumuzaala tekyali kyangu, kyali kyetaaga mukazi emmekete. Omukazi atajja kuva mu maka ge omanyi nti abantu balemu okuzaala n'adduka. Si buli omuntu ebigambo abisobola ng'omwami waakwagala temuyombye nako temunake n'omubulako n'essimu n'ozijjako n'obulira ddala okakamuviire afuna azaala. Balamu bange bannemesezza bagundi bannemesezza nebazadde bo n'obeekweka kuba nabo bebaga gye twakufumbiza nga tozaala. Ebintu bye batusaba abooluganda
situbirinako buyinza nti tubigaanidde bugaanizi. Do you understand? Do you understand the meaning of claim? Claim tokifunangako okyetaaga. Reclaim wakirinako omulabe n'akikuggyako. Tutegedde difference? Yes. Claim togisaagira nako. Okirota tokifunanga. Byonna tekuliko kyangu naye byonna byangu eri akkiriza ate omumalirivu. Byonna byangu eri akkiriza ate nga mumalirivu. Kyenavudde neetonanga ntandika okusoma nti omusajja ono yafeera mukazi we. Omukazi ayagala baana ate si yabaagala yekka ye ayagala abaana. Ne waliwo abakubanja abaana nga balinga be bakuwasa. Tebebasinga okubanja obubi. Kati omusajja najja akulaga nti omukwano gumala gwenkanaakana omwana. Infatti ono kyemuddenga nti yafeera mukazi we yakisussa yaga nti sikusingira abaana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 awo Hana oba Kaana bwe yamanyira nti ene Sara sijja gisaba na bba wange. Kalabaaye. Katonda bw'aba akinkoledde nja kwegatta na bba wange nzaale. Era maama w'abaana ye yakola endagaano ne Katonda. Naga mumpe mukuddize. Mumpe mukuwe. Katonda omwana we kituuse si kyayagala mwana wange. Njagala omwana waffe. Mumpe Mukama naawe abeerewo akukolera emirimu. Kaakati kyova olaba nze omuntu alina okungumikiriza bw'aba mpuliriza. Mw'abaasama ennyo mulabye ennaku. Kubanga abaana ba Penina tebalina kye baakola mu Bayibuli. Bw'oba okimanyi somesa Bayibuli. Tewali. Yaduula. Yatwakomako ye yaduulira munne. Yaduula. Omukazi n'akaabirira Mukama amuwe omwana. Agenda okizula nga bba wali contented n'abaana bazaalibwa eri. Aleeta eno laavu yonna na buli kimu kyonna akireeta eno naye eno ekyetaagisayo kati bakiyita mwana. Waliwo ebintu nga tebiri replaceable. Nga tebiwanyisika tompaamu kirala. Ayagala essaawa aba ayagala ssaawa kubanga emulaga obudde batayagala kakomo. Kadde byombi tubyambala ku mukono. Ndowooza amagezi gazze. So she claimed until when the prayer became so deep. Va muzina ennimi abantu ze boogera nga balinga abaguddeko emizimu. Waliwo ayogera ennimi nga ddala nnimi. Kubanga acommunicatinga na Katonda tali mu kweraga. Ne pastor ne bimutabula ng'omwana alabika nti ali mu mwoyo okumusanga ne guno si mwoyo kati ono atamidde. Ono mutamiivu. Serious prayers produces serious results. Chiwandiike. Serious prayers produces serious results. Essala y'omukazi ono eri siriyasi. Kabona omukulu watuukira omuga nti jja wano ettamiiro. Essala eba ekutte wansi ne waggulu. Era kabona yeenenya mangu. Naga nti bwe kibanga ky'ogambye ekyo ekituufu ng'ofukumula nnaku ya ku mutima gwo mu maaso ga Katonda kyonna ky'oyagala kitwala olwaleero. Eno si y'ekitwole etalina mirandira mu mutima. Eno kitoole ng'eriko emirandira mu mutima. Pasita bw'aba waddala alina obuyinza obugamba genda ozaale nga naawe oyagala okuzaala. Genda ogaggawale nga naawe olwana okola nezaagana okunywera.
nze sina buzibu kukiririizinga naye gwe olirwedde toyina kakubulako olirwedde 100% kuba ti bw'oba otunula wano okujjako okuba nti nayimirira mu anointing eri ku bulamu bwe naga nti genda ofuna ekyoyagala naye teyayimusa kukkiriza kwono kuzaala nebyayagala ono tiyabitegeeraga nti kyonna kyobadde oyagala bwe libanga kyendabe siribadde ttamiiro genda nakyo olwaliro kitoole. There is an anointing upon my life but you need to be very serious of what you are pursuing. Bango lino bwana akugamba kitoole naye nga gweno mutima gwo tekiri eno nga tikiriyo tokooye waliwo esaala gy'osabanga okooye eyereeta ennimi eziri origino ojja lwalero ddayo nkeera so tugenda kukuŋŋaana ku lwokutaano nno abakireyiminganga ddala kiva ku mutima ojja kgenda nakyo. Amina. Tugenda kukuŋŋaana ku Canaan Land ku lwokutaano luno ye oyinza okutandika okunoonya access y'omuntu gwe bali okolagana naye access n'ebulira ddala kati Katonda gwe tusinza bamuyita waymaker. Ojja kuluyimba oluyimba nga tumaze Independence Night nga kati naawe oluyimba ngera luva ku mutima ng'olaba yakkubire kubo bitali waymaker, miracle worker, promise keeper. That is who you are. Ng'okitegeeza nga ddala akukubidde ekkubo ebisuubizo bye binywedde akoledde ebyamagero eyakulema okulaba ogenda mulaba gye baakubulookinga ogenda kutuuka ezaakugwako zigenda kudda waliwo ajjanga byombi emiramwa gyombi nga gyakutte. You are reclaiming something and you are claiming something. Nakugambyeko tugende mu Lubereberye Sura 15 tetuyinza kuvaano nga sitwogere ku jjajja w'abakkiriza. Genesis chapter 15 waliwo omusajja jjajja w'abakkiriza jjajja waffe Ibulayimu sente alina abakozi alina bagagawalidde awo bakoze embaga bawasiza bazadde talabanga ku mwana oyo tali mu reclaim kuba teyafiirwa mwana wabula tafunanga ku mwana tuwulire Katonda kyamugamba. Lubereberye 15 tuva ku olusooka oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijira Ibulaamu mu kwolesebwa nga kyogera nti totya Ibulaamu nze ngabo yo n'empeerayo ennene ennyo. Olwokubiri Ibulaamu n'ayogera nti ayi Mukama Katonda onompa ki kubanga ntambula nga sirina mwana naye bano tubadde kuba abaana bombi. Damo Ibulaamu agambye atya? Ibulaamu n'ayogera nti ayi Mukama Katonda onompa ki kubanga ntambula nga sirina mwana naye alirya ennyumba yange ye Damasiko Eriyeeza omusika wange anaava mu bana abakozi gwe bazaalidde wano. Katonda n'addamu ati eyo claim eyo si reclaim eyo claim. Olwokusatu Ibulaamu n'ayogera nti laba nze tompadde zadde era laba eyazaalirwa mu nnyumba yange ye musika wange. Olwokuna era laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti omuntu oyo taliba musikaawo naye aliva mu ntumbwe zo gwe yaliba omusikaawo. Very good. Wadde okaddiye waliwo ekikyo buli akyali omulamu emyaka si ensonga. Bwembeeri mu church mbaga nkiwandiika ekyo buli akyali omulamu emyaka si ensonga. Katonda sinse erinnya lye ayamu mutwale nti Katonda y'ebiseera Katonda y'emyaka
Katonda ye byonna mu byonna. Naye nga Ibulayimu kimukakatako okukereyiminga abakozi abalina emaali weeri abawasiza mu kampuni ye bazadde abaana kati gasajja gakulu. Kati ekyokubanga omwana aludde kimulowoozesa yali musajja mulungi. Ibulayimu yalina omutima omulungi kubanga omuntu aleeta suggestion nti omwana w'omupakasi y'anaasika kitegeeza alirwedde singa Mukama amuga nti iye Ibulayimu takayana. Naye Katonda tiyakolanga obusika bwakuvanga walala. Obusika bwakuva mu ntumbwe. Kyava amuga nti ekyo nakyo nkitegedde. Naye raba ekigambo kya Mukama ne kimugira nga kyogera nti omusika gw'oli muzaala agenda kuva mu ntumbwe zo. Omusika gw'ogenda okumuzaala. Ate n'ogamba bazaalira tugende mu 18. Katonda yakomawo n'anyumyamu ne Ibulayimu naye ng'era ssebo era tannamuwa mwana. Naye tiyakowa claiminga. Lubereberye 18 tutandike n'olw'omwenda. Lubereberye sula ya 18 olunyiriri lwa 9. Ne bamugamba nti ali ludda wa Saala mukazi wo. N'ayogera nti laba ali mu weema olw'10. N'ayogera nti sirirema kukomawo wooli ekiseera bwe kiridda era laba Saala mukazi wo alizaala omwana ow'obulenzi. Saala n'awulira mu mulyango gw'eweema eyali ennyuma we olw'11. Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye era nga bayitiridde obukadde. So nga Saala takyabeera ng'empisa ey'abakazi bw'eri. Olw'12 Saala n'aseka munda ye ng'ayogera nti nga mmaze okukaddiwa ndisanyuka era ne mukama wange ng'akaddiye. Olw'13 Mukama n'agamba Ibulayimu nti kiki ekimusesezza Saala ng'ayogera nti mazima ndizaala omwana nga nkaddiye. Olw'14 waliwo ekirema Mukama mu biro ebyateekebwawo ndikomawo wooli ekiseera bwe kiridda ne Saala alizaala omwana ow'obulenzi. Olw'15 Saala n'alyoka yeegaana ng'ayogera nti sisese kubanga yatya. N'ayogera nti nedda naye okuseka osese. Oyo ye maama Isaaka. Yamala n'azaala naye yabuuza ekibuuzo mu lunyiriri lw'12 ne Saala. Saala n'aseka munda ye ng'ayogera nti nga mmaze okukaddiwa era ne mukama wange ng'akaddiye. Ekibuuzo kiri nti obukadde bukufa. Oba okyali Katonda bw'aba yayogedde tobuusabuusa kye gemaanyi gali Yobu ge yalina ate ng'ali muri claim. Bano bali mu claim. Naye Yobu teyabuusabuusa. Abasajja abali eyo mbasoomooza tubeerenga abasajja abalala abaatusooka. Ibulayimu teyabuusabuusa, omukazi ye yabuusabuusa. Ne Yobu teyabuusabuusa, omukazi ye yabuusabuusa. Abakazi twechekinge. Si kwechekinga, nendooza n'okwechekinga kyekyo. Nendooza abakazi kubanga embeera zammwe si ze ezaffe. Kati bw'oba tokyagenda mu nsonga nga n'appetite yaggwawo dda. Mwakaddiwa dda Bayibuli egambye nti nga takyalinga abakazi abalala. Kati science ne nature bituuka ne bikubuzaabuza ng'omukazi. Era tuwali abasalira musango. Naye okukkiriza kusapasinga science n'ebisigadde byonna. Okukkiriza kintu kikulu nnyo. Oteekwa okuba n'okukkiriza
mmwe n'abaga naye kati musumba okukkiriza nkwagala ka nkole ntya ofuna okukkiriza okulina kukyuse bukyusa kyusa okukkiriza kwolina kukulemererwa okuteeke kukuwangula negative ogifuule positive obitegedde omuntu baba taafumbirwe akkiriza bukkiriza nti kati nsi ebyobufumbo mbitadde akkiriza emyaka gigenze akkiriza kati okukkiriza okwo okwokugivinga up emikono n'ogissa wansi kwe kukkiriza kwoba okozesa oyimusa emikono faith ekyono kitwala buvumu kya butonde kiri muli munda muffe bw'oba tokkiriza kuzifuna ssente okkiriza obutazifuna osigala era okkiriza naye okukkiriza kukukkiriza ki buli kyoli okiri lwakukkiriza nga bwe twanguyirwa okukkiriza mu negativity twerwaneko sitaani akubanja kukkiriza nti oli luuza katonda akubanja kukkiriza nti oli wiina kiwandiike sitaani akubanja kukkiriza nti oli luuza katonda akubanja kukkiriza nti oli wiina unfortunately abatuuliza bonna ku social media sitaani afunye ba client bangi okusinga katonda ntegerekese bulungi afunye ba client bangi kubanga emibiri gyaffe minafu emyoyo gyaffe minafu obwongo bwaffe tumunafuyiza tuwuliriza ebigambo bingi mu kifo ky'okuwuliriza ekigambo wano buli lw'osoma bagamba nti awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira kiba kizze kuba biri emyaka guwa gitonda olyoke weeyita omukadde ate n'otobera na mukadde noga mpitiridde mpiseewo nga tuyitiridde obukadde tewaliwo yayitawo n'ayita ku kyamagero kye kubanga ebyamagero byetwetaaga bena toli kyamagero kyenkana mukka gwe tussa so you need to believe in a positive way owamawulire anaatera tewali buzibu naye ng'owamawulire tumuviira tetuna buzibu aleeta amawulire nenegana amawulire makulu nnyo nsaba kano osooka okatuddiremu otugambye tukawandiike sitaani anoonya abakkiriza nti baluuza katonda anoonya abakkiriza nti bawiina ffe tubitaddemu ne ssente empitivu mwebale nnyo abatuwadde ku ssente ate era mukyatuwa mutuweereza ku masimu gaffe mwebale abatuwadde ku ssente tutegeko olukuŋŋaana olubagamba nti mukkirize ebyabanyagibwako bibaddizibwe mukkirize ebirooto byammwe Mukama abituukirize kati sitaani ate yakola nkola ndala takola lukuŋŋaana n'abakuŋŋaanya wamu asaasaanya dowa tu dowa oli akkubira essimu n'akuteekamu ne airtime ey'okumalamu amaanyi gy'olizi gye tunyumyemu najja kuwa ekibooziboozi nekikujjako oba nekikujja ku mulamwa naga nti olaba okufumbirwa kubeera ku myaka bwegiti okuzaala kubeera ku myaka bwegiti kati gino emyaka bwe giyita nagino kati gino gye gisembe bwe giba egyo nagyo giyise atagamba gwaga nti omuntu aba alina kukivaako kati disciple wa sitaani oyo bw'amala ogenda aleka awangudde omwoyo gwo mu kulemererwa naawe n'otandika okulangira nti sente nazivaako byagaana sente nazivaako waliwo emyaka gye bagamba negiyitako okuzaala nakuvaako okufumbirwa nakuvaako sikyazimbye era basikyazimbye bangi kati abaana be bali mu kubazimbira n'abaana abali mu kubazimbira bawulidde enjiri abaana kati abali ku puroguramu eno abali ebweru bayitirivu emyaka ebiri egisoose tanneekolera kintu n'eki ali ku kyamuzadde awerera baana ba maama we
ebyo byenjagala tufuneko independence. Lwaki gwe owerera abaana ba muzaddewo ngate muzaddewo waali abaana abamu tebawasiza tebannabakuwasa abalala tebannafumbirwa alina obuvunanyizibwa obusinga obw'abafumbo. Abazadde bayawukana nga tebana na nnyumba, apangisiza maama renti n'apangisiza taata renti, obwana maama bwe yasigaza ate no yabuweerera ate bwa planning obazimbira kwegamba tetweriiko tetulina independence tuli mu busibe. Nsaba Katonda agabirira ebyo biggwe. Maama w'omuzimbire omutandiki Katonda akolewo ekkubaawo obeere ne independence otandika okubanga weerowoozaako okwana omuwala n'agaana okufumbirwa ng'amanyi nti ebizibu byabyesobolera taagala kujja kuleetera ebizibu nga biraba bingi nnyo. Omulenzi mumugamba ojja owasa otuuse nga talina bw'awasa maama we amulabira okusinga byandi badalabirira mukyala we n'abaana ba siblings be bonna bali ku bibegabega bye kati okuwasa kwakulaba but it's not the priority now. It's not priority right okufumbirwa kwakulaba naye it's not the priority now. Alina ebizibu bya makameka abamu babaleka nawo ne babagamba ebizibu family sigyetaaga. Kati oli kyavaga nti afe bwe twesobola naye kyenjagala otegeere nti ng'oyita mu mbeera bwetyo nga gwe weetissa amaka agaali aga kitaawo emyaka gyo gigenda gwani ali kwetikka ani kyetuva tugamba tukabirire Katonda abiyingiremu. Sigamba nti olekerawo okulabira maama wo oba olekerawo okulabira baganda bo naye agaziye ensalo abiyingiremu. Ogenda kusaba ng'ofukumula omutima gw'omu maaso ga Katonda ng'oyawukana n'abazze nga ate bali ku WhatsApp. Oyawukana n'abazze nga atazze ye kusisinkanawo bantu kangende mu lukuŋŋaana kisa kyeyambulako nyenzo musanga mulabe tujazinge abajja okujazinga abo baawukaneko. Gwe jangu kunoonya Katonda omubuulire ensonga nkwegayiridde ali eyo wandiika bwakiri tetuli mu vision night naye wandiika what do you want to reclaim what do you want to claim. Kaana ayagala mwana wadde bawa alina abaana mukazi omulala naye abaana bali si babe. Era ono yamusaba eri Mukama ng'erinnya lyamutuuma n'amutuuma Samiru kuba yamusaba eri Mukama ye mwana ow'ensonga nabbi ow'amaanyi atagambikako. Kale laba sitaani kye yali asibye abamu kye weetaaga kinene nti sitaani yakirwana bw'aba yakirwana Mukama y'anaawangula olutalo. Jangu okabirye Katonda. Sitaani ate ettaka lyo, sitaani ate ennyumba yo, sitaani ate ebibyo. Jangu okoole Katonda. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya ago nerya Mukama waffe Yesu ntuma omwoyo n'ekigambo kyo kibeeko bye kikola kaakati ate obeera bye bagenda okusituka nabyo beeyiwe ku Canaan Land ku Lwokutaano luno. Mukama baveewo nga bafunye total independence, physical independence, spiritual independence, mental independence, financial independence. Basobola okuba bangi nga tebalina nsonga nga ggwe tuuka n'ensonga ekifo kyo tekijja kubula. Ekifo kyo tekigenda kubulawo. Ffenna twesangeyo